ne bw'otunuulira enseke ezituuse ku nkalubo kati eziri ku nkalubo ezimunywako bantu bameka libalona ab'ekitundu kino kyokka sebo olwaleero ndowooza ofunye omukisa mubi wandibadde olaba traka za kasooli nga zikola ki nga zijja wano bameka abalya ku ssente ezo sebo bw'otunuulira ebyuma by'emba ebiri awo nga tukola buluda ebukutooba obukola buluda z'enkoko bameka abalya okwo bw'otunula leole z'emiti ezikola wano sebo ngezaako kugaziya mbeera bameka abalya ku mukulu ono abakulu abo bagamba abagala okumumisa faamu eno tina munaku obumu bali bazeko mu ofisi yaffe otegeera nti waliwo ekizibu wano ono investor ate loko abantu bakozesa bonna okuva ku mukozi asooka paka ku manager bonna baddugavu bannayuganda eno Ntebe mu Kitoro bayite Bendegere waliwo investor local investor yateekawo ekiyumba ky'enkoko n'embizzi awano ku kitundu abazeewo emyaka egisukka mu 3 naye nga kigambibwa nti Nnema ateyagala mujjawo era kigambibwa nti abamu kubaagala omujjawo be batuuza abali sayidi zeeri eri okusukka kubo bagambye ekivundu kibawunyirira nnyo naye ate olukiiko ne tubaddemu bannayimba be abamuliraanye bo bagamba balyoke naye kubanga tewali kivundu kiwunya actually nange ndi wano naye senga wawunya senga ndi bungi naye sinakiwulira naye abali eri bagamba ekivundu kiyitirivu nnyo era aveewo so ensonga zibadde mu lukiiko njagala owulire bulungi nnyo president asindise RDC n'akubiza olukiiko bulungi nnyo era lipoota evuddemu egenda kutereebwa president nammwe njagala ate mulabe ebibadde mu lukiiko naye nga abagambye omujjamu mwami Kankwansa kuli ekibiina ekitongole kya Nnema era nga yali eri ebusukka kubo so mbasaba mubeereko mulabe emboozi office ya president oba amahogo wa president gebaita state house gali kunoonyereza ku nsonga eno balaba oba kituufu complaint ya Nkalubo Lawrence ntuufu oba bannema be batuufu so mujja kubanga mufuna nnyo abagenyi bangi abajja wano paka bwe tunaafuna ansa ejja kuba esobola okubabuulirwa afe tuzze wano ng'olukiiko lwe bayita olwa district security committee twandibadde bangi ffenna naye ng'emumanyi nti omukulembeze w'eggwanga ali kutambula Uganda yonna ng'alambula enkola ya PDM enkola ya PDM mugimanyi bulungi gye bayita Parish Development Model nti buli mwaka buli parish award bagiwa milioni 10 nezigendayo abantu abo abakola olubuto lwokka naye ensezo zisobola okubayambako basobola okukola olubuto naye nga nesere mu nsi abateekamu so president ali kutambula eggwanga ng'alaba enteekateeka eno eri kutambula etya so bannaffe basinga otwandibadde tuzze nabo bali ku programu eyo bali ku kifo omukulembeze kyagenda okwendamu naye nakino kibadde kikulu nnyo so tweyawuddemu ne tujjako wano bannaffe basigadde era bajja kujja wano RDC kuno mazeeko emyaka egiwera 3 faamu eno emaze emyaka 25 natandika n'enkoko 3 n'embizi 10 embizi zatandikira mu galagi enkoko nga ziri waggulu nenfuna omukisa President Museveni nampayo milioni 5 nenfuna omukisa Vice President mu Kenya nga akyaliko emeritus nampa milioni 10 nenja nenyongera mu mirimu gwange guno omulimu gwange guno wegutuuse gw'amaanyi naye nga gulimu emikono emirungi n'emikono gya banka era ng'ekiwandiiko bwakikuweereza kwaliko ne amabanja gemanjibwa mu banks naye abakulu abo bajja emabegako nga balina bye bansaba nembigaana nembagamba asitunda nebagamba ateekawo ekikomere kiki electingawo ekikomere kiwanvu nembagamba aye enkoko zaagala ki mpewo waitawo banga tono ne baleeta abannema naye nga nze nja kwekwasa mwami Kankwasa kubanga ngezezaawo okumufuna nga agaana okumusinkana
nagamba jangu okufaamu mumpe ku magezi nga neiba so singa iddiwa enema mumpe ku magezi era yalema okusinkanibwa wayitawo ebbanga ttono nasindika abasirikale ne bakwata omwana wange ne bamutwala bamusiba engenda mukama nanyamba n'avaayo tebansaba ssente yonna tebamugulako omusango gwonna nze neŋŋendayo ne baŋŋamba olunda enkoko 10 ezisuka mu 10 nga tolina ki tolina license ne mbagamba mbadde sikimanyi naye bwekiba nga bwe kityo nja kuwenga sina kyakukola abasirikale bayo ne bampa consultant anyambeko okufuna environmental impact assessment naye nabo bwe bamutegeera bamugaana okukikola kuba yali ansabye obukadde 10 bamugaana okukola ki okukola impact assessment ne bampita ngende nsasula miliyoni 10 bwe bategeera nti nno neighbor wange ancomplain nti neighbor wange nkijjako atya miliyoni 10 nga neighbor agamba akatumawe consultinga tujja kubuulira ayinza okugaana okusasula miliyoni 10 nakugamba ojjewo ebiyumba byo it is directly kiri ku omwami oyo si kuba neighbor balala kwekwasa bwekwasa ne baŋŋaana okusasula fayini ey'emiliyoni 10 wayitawo ennaku nga 3 ne bayita ttiimu ey'okubiri nejja nekuba ebifaananyi erina ekifaananyi kyeyakuba ekyuma kimaze emwaka gumu n'ekitundu temulimu mbizi weyakubira ddala bwattu era ne bakiteeka ne mawulire wayitawo ebbanga ttono ne bandeeta ekipapula tukwadde ennaku 21 nga bwe wakisoma mukama wange kubenga omaze okugjawo ebiyumba bino byonna ne mukama wange baŋŋamba nti wawunya bagamba nti nno enkoko nyingi ekimenya amateeka gojja okubuulira omukulu nti natuukawo ekifo kiwunya era omuntu asobola kukola ki kubeerawo yensonga eyo mu submission yaabwe sirabamu mutuuze yenna complaininga aludde ku nebbanga kuno mazeeko emyaka nga bwekugambye tebagendangako wa chairman kumwebuuzaako nti munange waliwo ekizibu wekiti tuyambe otherwise balina select committee yaabwe olukiiko lwabwe luli awo abagaga nga 6-7 era be bantawaanya mukama wange okuva ewange okutuuka ewoono omwami tewabera na mita 10 kyokka ate okuva wano kugendewo omwami ayeemulugunya ziri mu mita nga 10 akitegeeza nti nze muntu omutuufu yandibadde yeemulugunya olw'omwami mukulu Lawrence ffe ng'abatuuze tumwebaza bwebaza nze yanyingiza mu bulunzi bw'enkoko nga mpitira mu mutabani we Mavini yajja nampa amagezi n'angamba tata yeme lwatutandika okulunda nampa buli kimu ekyetaagisa wamu n'okundagirira nenyingira mu bulunzi bw'enkoko wamu n'embizzi omwami ono ffe tumuyita investor okusinga ne kubali abachina be baleeta olusinga n'abamu babana basibe kubanga otunulira investor nga nakapale kababiri bikazirimu n'ebitu ne weebuuza ono investor waawa naye ono investor ate loko abantu bakozesa bonna okuva ku mukozi asooka paka ku manager bonna baddugavu bannayuganda tewali ssente ono gyasasula efuluma bweru wa Uganda nga bali bannaffe ba investor b'omanyi Sebaladisi ssente gyasasula abakozi yonna esigala wano pulogulaamu za gavumenti nga PDM era essaawa eno omukulembeze w'eggwanga ali mu kutambula ng'asomesa abantu okwenyigira wamu n'okuyingira mu nteekateeka za gavumenti ekigendererwa kyeki kujja abantu be mu bwavu n'omwami ono kyakola kitegeeza nti essaawa eno ono akola kyekimu ne pulezidenti kyakola kakati gwagoba Lawrence wano okolera ani ekitegeeza mwami Kankwasi alina omuntu omulala gwakolera atali gavumenti kubanga omuntu ayamba ku bantu gavumenti beetwala ate gwalwanyisa ono omwami akozesa abantu wano abakozi abasukka mu 50 ye bagema 30 naye nange ndi omu ku bakozesa kubanga ebintu abaana bye balya wano babigula wange kakati sebo bw'omuggala nze ng'oyingewa
ekyokubiri omwami ono ffe ng'abawangalidde kuno n'ebitundu byonna mu Uganda ebyetoolodde ennyanja tubeesingira nnyo ku buvubi. Amagye bwe gajja ku nnyanja ne gakuba baganda baffe, bataata baffe, bakoddomi baffe ne bannyinaffe abaali bakalirira, ennyanja ne bagiddukamu. Ekyo tuyita okugibagobamu, nekyo sikirinaako bwino. Kaakati bwe baava mu nnyanja ne bagenda mu birombe okusima ku mayinja. Abantu be bamu ababagoba mu nnyanja ne babalumba ne mu birombe ne babagobayo. Ekyo wejjo wa mwami Nkalubo najja n'abawa emirimu. Kati ne wa Nkalubo mubalumbye ne mubagobeyo kati bagoyinge wa. Mwagala abantu beesibe emiguwa bannange. Mwami Kankwasa ssebo tunula mu kamera eno nga nkusaba. Osula mu zooni yange nze mukulembezeewo gwe nkulembera munne maze nkukulembera ku kyalo. Mbadde nkusaba taata osale puleesa. Nkusaba osale puleesa okakkane. Bwe wabaawo bitatambula bulungi nga gwe omukulu wa Nema gayidinga. Sebala disooli muzadde. Bw'oba n'omwana ow'eddalu tottamutte. Omuyita n'omutuuza n'omugaba mwana wange okuyingira ekiro kibi komangawo ssaawa 7 tusobole okukuuma obulamu bwo. Omusajja ono mukulu Kankwasa bw'abanga alaba nti ayina etteeka lya Nema lyamenya ajje buzzi amubuulire mu buntu akunnyonnyodde nti amunoonyeza abuze bw'aba akakasa nti kyakola kituufu lwaki yeekweka omwami. Ffe ng'abatuuze mwami Kankwasa olunaku lwanajja okusenda wano agenda tusangawo era ajje ne mani pawe ewera kubanga ffe abamu awatali mwami ono naffe tetuliiwo siziranga bwe nkunyonyodde taata alagisi. Era mbadde nsaba Pulezidenti Museveni yonna gy'oli vaayo otaase omuntu ono kubanga gw'omu ku bamuwa ssente ezatandika ng'olina ekirowoozo nti bw'anaakulaakulananga bw'akulaakulanye kati agenda kuyambira ku bantu bo. Kakale essaawa eno abakutteko abayimusizza ate efubutukayo omuntu ayagala omukuba amuzze mu ttaka. Ekitegeeza mukulu Kankwasa alwanyisa Pulezidenti Museveni era nze mbadde nsaba amuggyeko n'omulimu. Abatuuze bannange okujja abasinga obungi tebatera kundaba kubanga mbamu bwentyo ne lw'emirimu egy'enjawulo sitera nnyo okubeerawo nnyo naye ku kyalo LC wange manyi bulungi n'ekifo kyendimu nakigula ku mutabani we naye mu bimpimpi nti nze kuno mazeeko nga nsenzeeko emyaka kati 8 nga nsengeddeko ddala nti okusulawo ne nagenda okugula kuno nasangawo mwami Nkalubo nga era alunda nga ali mu nkokoze n'ebisolo by'ebizibu bano bamutambuza ddembe nga webali nabo nga mirimu gyagikola bulungi era tumaze ebbanga ddene nga tukolagana bulungi nze naye n'abaana be ne mukyala we as immediate neighbor nze omusajja mukristaayo bayibuli egamba nti tuseemu nnyo ekitiibwa n'okukolagana obulungi ne balirwana aba yensonga esinga okubeera enkulu. Simulinaako buzibu ebbanga lyonna lyembaddewo sifunangayo kugamba nti nafunye ekivundu nekindeetera okugenda mu ddwaliro oba nawulidde ekintu kagamba nga kizibu nnyo empewo yange eri polluted in any way. I've never experienced that at least and I'm the immediate neighbor wala nekkubo erituleeta eno lyali teririiwo naye wenasenga kuno netuliteekawo yennyini nampa n'amagezi n'ayogera ne bano baneighbor abalala bonna netuteekawo ekkubo eryo okuba nti lituyamba nakati kubanga ekkubo eryaliwo lyali eri mabega so sifunangako kintu kyonna naye neighbor wange omulala naye kati kimanyi kino kifuuse kizibu nnyo kubanga bonna baneighbor bange mwami Kankwasa naye neighbor wange mwami Nkalubo neighbor wange kati nze nali badde nsuubirawo ekitiibwa RBC before going into the offices that we govern or we run. Kino ekintu mwami Kankwasa yali kikutate mu ngeri ndala mba kubanga nze ye ono mutuuze munnange yali badde agende wa LC chairman nga we yagendayo ko namukwera ku nsonga ze
chairman zatatugambye zireka zalimu akantu nakola ki n'atwalayo ensonga ya mwami Nkalubo ne bakola olukiiko nga luno lwe tuliko ne boogerezeganya kubanga ekyamazima kiri nti amateeka mangi agali mu constitution yaffe ne si buli muntu nti agasoma nti oba agamanyi amateeka agakola ku bya environment weegali matuufu era suubira nti mwami Nkalubo mweteefuteefu okugumenya amateeka ago si mweteefuteefu wabula awareness teriiwo gabbo aba environment balunzi bameka be basomesaako ku impact assessment before you start this kind of project batono nnyo ababimanyi kati kuno mwami Nkalubo si alundirako enkoko yokka era alina faamu nge wawo n'omwami omulala eri Bendegere naye alinayo efaamu bwetyo si yeyeka kati ye naye alina license nema yamuwa license agirina ndi bamugamba nti no ye for him is cleared and this one is not cleared. So nze kyembadde nsuubira nti mwami Akankwasa yali badde atandikira ku mitendera gino egy'abatuuze wano kubanga wano waasula okujjako ng'agamba nti agenda tutunzaawo ewuwe nga wagamba ekivundu we kimuwunyirira atambula agenda wala naye wabanga amanyi agenda kubanga atundawo ng'agenda kubeera wano naffe akakanakke wansi tusobole okubanga tukwatagana n'abakulembeze abatutwala oyinza okuba olina office yo nga gundi director wa NEMA mu Uganda yonna but at the end of the day your else is your leader where you sleep. Now you cannot just use your office to suppress other people without giving them a chance to explain themselves. So nze kyensuubira nti mwami Akankwasa 21 days for sure it is a short time. Omuntu agenze mu banka alina loans in different banks. Fena wana abasinga tumanyi abantu abewozeeka abali mu Powesa abali mu bibiina bino ebirala omanyi loan we bagikukanda. Omusajja ono tomusuubira gamba nti no munaku 21 ateeka ekintu kino wansi ekiri mu billions and billions of Ugandan shillings. Omusuubire oba omusindise kufa oba omusindise family ye kugwawo n'omukyala wo okumutolokako oba okitegeera kwegamba omubeera bankrupt. So nfa waggulu nga nsaba RDC ng'owekitiibwa president wa sindisa akakiiko bayingire mu nsonga y'omwami ono balabe nga ayambibwa aleme kuva mu kifo kino newankubadde kale wabanga tatuukiriza kale katugambe nti ddala etteeka limukwata. Let them give him at least 5 years or 7 years asobole okusasula looni ze then alyoka immigrating okuva wano mpaka wano kubanga kino ekintu esente zino okuzifuna alina okubanga atutte okubuildinga capacity okufuna okubanga aqualifying okufuna looni bweti kimutwalidde ebbanga lya myaka nga 15 kati gwoyagala ekintu kyazimbidde emyaka 15 okutuuka ku kyo akijjewo olunaku lumu munaku 21 then agende eri nze suubire tekiri fair wabeerawo ebintu ebimu nga tulina kukozesa buntu bulamu. Ekisooka njagala kudda mu bigambo byange bino njagala mutegeere bulungi. Nazze wano nga omukulu gwe bayita Dr. Hilary Musoke Emmanuel Gumanya Zakari Akisanja nga no ye senior presidential advisor on value addition oba development nga yafuna bbaluwa okuva mwami Nkalubo Lawrence nga yemulugunya kunema engeri yekutemu ebintu bye. So n'atulagira okujja ano ng'olukiiko lw'ebyokwerinda olw'Entebbe sub-district okujja okwetegereza ensonga zino. Era tuzze n'abakugu lwakuba abakugu beza n'abantu babeeyo bagezaako okunotinga ebintu bino. Abakugu bano bagenda kuwandika ripooti egenda ogenda omukulembeze w'eggwanga. Temukulembeze w'eggwanga nga waali muzadde naye ajja kusobola ate okutuwabula ekinaakikoze ki kinaaba kizzeeko.